genda maaso tunyonyoleyo. Okay. Wasuze otya nno wasuze mutya mwenna abeekuumidde ku lutimbe gaggadde olwa Salt TV mwebale kubanga mukeereddeko eno embaale bukedde bulungi era nga budde bwakiddedde nga bw'olaba nti enkuba ssaawa zonna eddamu okutonnya nga yabadde olunaku olwajjo mu bifo ebyenjawulo wano mu district ne mu city ey'Embaale. Nga nvuddewo tuzze mu district ey'e Manafwa ku lunaku olwa Monday olw'ebbalaza wiiki eno yennyini ba court bailiffs bavaayo ne bawamba motoka za gavumenti za district y'e Manafwa era nga kuno kwe kwali motoka ya district health officer ne education officer era wenjogerera abakulu bano atwala enjigiriza n'ebyobulamu tebakyalina motoka ze bakozesa oluvannyuma lwa kooti okuba nti kooti yazitutte. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'okuba nti omwami omu yali akulira atwala ebyenfuna mu district eno muyite CFO aba commercial finance officer mukulu Simon Gashasha yagenda n'abanga awabira district eno y'e Manafwa oluvannyuma lw'okuba nti baali bamukako okuva mu office mu mbeera erategeerekeka ne yeekubira enduulu mu kooti. So mu mwaka oguwedde mu mwezi gwali gwa munaana okusinziira ku deputy RDC kooti neesala omusango era neegusinza abakulu aba district y'e Manafwa nti baali bakoze baali tebayise mu mateeka okugoba omwami ono nga n'olwekyo yalagira bamuzzeeyo ku mirimu kye baakola era kati akola naye ate neeragira esasule millions 17. Kino kyo baali bagiwadde emyezi ndowooza ng'ebiri oba esatu gyokka okulabika nti basasula naye district y'e Manafwa yalemereddwa okuba nga esasula era kooti neewandiika kibaluwa neewaba court bailiffs kwe kujja bawambe motoka zino. Ku motoka zino ezimu eziri ku bbaluwa ezirina okuwambibwa oba ezirina okutwalibwa kwe kuli n'eya CAO oba Chief Administrative Officer yo wenjogerera Chief Administrative Officer waabajja takyakozesa motoka ye oluvannyuma lw'okuba nti nayo eri ku list kwezo ezirina okutwalibwa naye ze baatutteko zaabadde bbiri okuli ey'omukulu atwala ebyenjigiriza n'oyo atwala ebyobulamu era embeera y'ebyobulamu n'ebyenjigiriza abaami bano tebalina motoka nangeri gye balina kukozesaamu. Twayogeddeko n'omukulu deputy RDC ow'e Manafwa mukulu Luka Kagenyi n'annyonnyola ku mbeera eno naga nti kooti ekozeseza amaanyi mangi nnyo nga tebawadde kaseera kusobola kuba nti district enoonya akasente basobole okuba nga bazisasula. Katuwulirize mukulu Luke ono deputy RDC ow'e Manafwa. It was made on 28th day of August. So we were already in the financial year, 1 month after the operation of this financial year. So the district had no option but to actually talk to him and convince him that be patient, we shall pay you at an appropriate time. But the gentleman is unfortunate, he hasn't been patient enough. He went and sought for a court order to attach the district vehicle. I'm the chief monitor of government programs in the district. He is crippling service delivery in education sector, in health sector, even in the administration sector, because cows is also under those vehicles that are going to be attached. So I'm calling upon him to think twice before executing his mission. It was made. Okay, oyo ye deputy RDC we Manafwa mukulu Luke Kajina era nga agezaako okutangaaza ku mbeera eriwo naye obuzibu obuliwo nti omwami ono yali asabye district wakire tuleyoko milioni wadde 5 naye district neeremererwa so yona ye ku ndowooza ye nayagaa nti kooti district yanyooma bunyomi kooti obutasasulako wadde akasente ebbanga eryo lyonna bukya bagisalira omusango. Wadde RDC agamba nti bagisalira omusango gwasalwa nga 8 n'ate eyo omwami ono agaa nti omusango gwasalwa mwezi gwali gwa 4 omwaka oguwedde n'olwekyo yaga nti ebbanga liiseewo nga sente zino tezivaayo n'ate ekyebuuzibwa nti yali ayagaladde ku omulimu gwe bagumuddiza n'ate sente z'abanja
abakulu aba district baga nti mpitirivu nnyo naye ng'ate omulimu nagwo bagumuddiza. N'ekirala nti sente zino zebagenda omusasula kigenda kukosa abatuuze b'e Manafwa abamu, ng'enguudo ezimu tezigenda kuba nti zikolebwa kuba sente zino zigenda kuba nga zitoolebwa mu sectors ez'enjawulo okusobola okuba nti zisasulwa omwami ono emiliyoni zino 17. Byebyo mukulu Ssenkubuga ebiri mu bitundu bino tujja kuba nga tweyongera. Ensonga eno tujja kuba nga tugikutuusaako mawulire gaffe aganaddirira mu kusaawa emu ne kusaawa 3.